mwana mumusibyenga mbizi gamazima bano na kinimiro gye mwasimba mbu yagitemyetemye lwaki wagudira abantu akatambi kano kabadde ku mikutu gimugatta bantu nga kalaga omuvubuka akaligiddwa emiguwa nassibwa ku pikipiki ng'ekitereke. Mutulekemu muyite polisi yebejje munono. Mu katambi kano wulira omukazi ng'agezaako okulwanirira omuvubuka ono baleme kumutuusaako bulabe. Mutulekemu eno simbizi mwana wabula olw'okulaba akatambi kano tugenze ku kyalo Kitebi ekakiri mu disitulikiti y'e Wakiso eyabadde ensiitaano eno okumanya ekituufu ekyabaddewo. Ekyennaku ono tetusobodde kumufuna oluvannyuma lw'abazadde b'okutegeeza nga bwe yaddusiddwa mu ddwaliro oluvannyuma lw'okuyisibwa obubi. Bamukubye nnyo ne bamuyisa bubi nnyo era ne bamusibasiba emigwa ne bamuwanika nga bawanika ekisambi kyente kye bagenda okutematema batundemu mu ddaala. Bamukubamu n'emigere bakola batya nga bagula emigwa kumpi gyonna gimalayo ku maduuka. Bano nabo olutulabye ne balutuviira ku ntono ng'omwana waabwe bwe yakwatibwa ng'entabwe eva ku nkayana eziri ku ttaka kwe bawangaalira. Ekibanja kino kyali kya taata waffe era yafa n'akitulekako. Mu luvannyuma lwa byonna twalumbibwa abafeera ababbi b'ebibanja balandi grabbers ne baleeta guleeda ne basenda ebintu ne batematema ebintu byonna kwaliko emiti gyonna egya buli kiko emiti gyaffe nga gisoma 25. Nti era ono okukwatibwa kyaddirira omu ku bakayanira ettaka bano ku bawangaalira okukkakkana ku bitooke bye n'abisaawa. Kati we yasaawa ebitooke titwamanya ffe twakomawo kuba maama gye bwe yajja nampita nangamba laba mu butuufu basaayo ebitooke nange ningendawo ninkola ki nimbiraba oyo omuvubuka mbu baava wano ne batuuka ne basanga oyo Deriki oyo omuvubuka yennyini Gode yasaawa ebitooke n'atuuka ng'amukwata ku mukono. Ekyennaku ne difensi w'ekyalo kino naye yabaddeko kubasiba omuvubuka ono ng'ekitereke. Sempijja ye yaluka oluku olwafeera ettaka lino kyeyamaani yennyini Sempijja Gerard ng'ayita mu mwana gwe bayita Sebunya n'amugamba genda gwe kitaawo yafa genda bakuweeko omugabo gwo. Okusinziira ku bano baludde nga balina enkaayana nga ziva ku bannakigwanyiza abaagala okweddiza ettaka lyabwe. Assistant RDC babiri bajja wali ne bakuba olukiiko ne bamugamba teri kutunda, teri kugula, abaagula tebakolerako balinda omusango lwe guliva mu kkooti manya nga lwe bali gusala. Naye baali baakagenda bwe bati ne bakwata enkuba ne bakirira ne batandika okutunda. Bagamba nti okubatulugunya n'okubatiisatiisa bwe bumu ku bukodyo bano bwe bayitamu okubawambako ettaka lyabwe. Babeera batulumba buli kiseera. Poliisi ebeere gyawo ng'etuteganya nnyo. Abafeera obutumba ne boogerako nga baddukako poliisi. Poliisi tuteganyizza nnyo tusibyesibye. Nabajja ne babitema ne babyonoona ne bagamba mu ababyonoonye nga temuyina newe musobola kuloopa nti weewani. Abatuuze era balumiriza poliisi obutabayamba. Nawe twagendayo batugamba muleete emitwalo 10 tutuukeyo tutuuke gye basaayo ebitooke tulabye. Poliisi y'ekakiri wano terina mazima mu bintu bino era bekiri behind the land grabbers. Ssentebe w'ekitundu kino aliko byatubuulidde ku nsonga zino. Difensi yazitoweereddwa olw'okuba kino kyabadde alaba ekyokutema ebitooke kuba singa nnannyini ebitooke naye yagenda n'alumba kwalibadde kuttiŋŋana kati n'agezaako mu kumunyweza abaserikale basobole omusala ng'amukola ki ng'amuyina. Ono agamba nti kituufu ettaka lino lirudde nga likaayanirwa ng'ensonga zaatuuka ne mu kkooti. Bwe batuuza buli mutendera ne gutuuza naye nga bwenna kye balaba kyakujja buli omu n'atuula mu kitundu kye abavunaanyizibwa okufuna ku kibanja ekyo buli omu n'atuula mu mugabo gwe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agamba baguddewo dda omusango ku bantu bano era bali ku muyiggo gwabwe bakwatibwe. Omusango gye babaguddeko omusango gw'okutulugunya omuntu oba ttokya naye omuwaabi wa gavumenti yajja tulabulamu omusango ki gyetuteekwa kutwala banoki mu kkooti. Ebikolwa by'okunyigiriza abantu okw'enjawulo kuzze kulabwako kyokka ng'ekisinga okuluma abatuuze ababatuusaako obuvune tebavunaanibwa ate ne bakomawo ku kyalo okubayigganya. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.